Yes, alright. Amawulire ge tulina olunaku olwaleero Muhoozi akawaŋŋamudde wavuddeyo n'alangirira ku mukutu gwe ogwa X nti nga ye Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba ayina alright, ayina olukusa okusiba oba okukwata ku buli opposition leader yenna buli amanyikiddwa nga opposition nga ye Muhoozi Kainerugaba agamba nti ayina olukusa okukwata opposition yenna gw'ayagala. Tetumanyi ayina olukusa ngaani, ebyo tetunnaba kubanga bitegeerekeka kubanga bwe tuba tutunulira ensonga ezigenda mu maaso ezifuga ebyobufuzi by'eggwanga Uganda nga tutunulira mu ssemateeka ate ye talinaako wadde n'akabembekereza n'akamu akayinza okuba nkamuwa omwaganya okukwata oludda oluvuganya gavumenti yonna yonna opposition. Ensonga zino ziri emotional wobanga ojja ozitunulamu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza ki? Bwe ziba nga ziri emotion baddira CDF ne bamukwasa ekifo ekisinga obunene mu military ranks zonna. Kyokka nga y'omu ku batabani b'omunene Yoweri Kaguta Museveni abeeyagaliza entebe y'obukulembeze. Kakati wojja ogatta ebintu bino olaba nga tebigatta bulungi nnyo. Olaba nga waliwo miscalculation eyaliwo okuddira mutabani w'omukulembeze omukwasa obwa Chief of Defence Force. Kitegeeza ki? Agenda akwata buli muntu agenda maaso n'okuba nga yesimba ku gavumenti gwasuubira era gwayinza okutebereza okuba nga ayinza omulemesa okusikira entebe ya kitaawe eya Yoweri Kaguta Museveni. Kakati mu mbeera eyo weesanga nga amateeka gonna agabagibwa agagenda maaso n'okufuga Chief of Defence Force oba UPDF gagenda maaso n'okumenyebwa olw'ensonga nti nno ensonga erimu emotional n'okweyagaliza, erimu personal interest, era bannayuganda bonna abagenda maaso n'okujeezebwa, abagenda maaso n'okuttibwa, abagenda maaso n'okuwambibwa bali ku nsonga ya personal interest ey'okuprotectinga gains, ey'okufuula obukulembeze bw'eggwanga Uganda obufuula monarchy, obufuula ensiki obw'ensikirano. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango tuuliza gwatanatuyungako nkutegeeza nti kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo Qatar, Man, Dubai, Saudi Arabia, US, UK, Asia, abali mu Qatar, abali mu Boston mwena mbatumiddeko nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update Civic. Wabula gwatanatuyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Jjukira kyekyoka ky'osobola okukolera channel eno oba amayengo ga channel eno n'osobola okuba nga otugaseeko ettaffaali okusobola okulaba nga empeereza yaffe tugitumbula esobole okubeera nga yeeyongerako, esobole okubeera nga egenda buziba. Gwe naawe anajja mu comment section n'oteekayo endowoozayo ejja kubeera nga esobola okuwulirwa abantu bono boyagala bagiwulire. Tugenda mu maaso. Kiki ekyanudde Muhoozi Kainerugaba okuvayo ku X okulangirira nti yalina olukusa nga Chief of Defence Force okukwata memba yenna opposition nga ye Muhoozi Kainerugaba obukisa abujjawa? Mwami Yoweri Kaguta Museveni power of instruments oba mu bubba yamala ddo zikwasa Muhoozi Kainerugaba nga tetumanyi mu bubba. Ebyo nayo tugenda maaso tubinoonyerezeeko. Omanyi okubeera omukulembeze waliwo kye bayita power of instruments ezikwasibwa omukulembeze, era no mu kwerayiza twalaba nga Muhoozi azikwasa kitaawe Muhoozi Kainerugaba nga azikwasa kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni zibayita instrument of power. Tujjukira bulungi nnyo olunaku olwo. Kaakati zino instrument of power tabanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni yazikwasa dda mutabani we Muhoozi Kainerugaba nga tetumanyi. Ayinza okuba nga yazaalira dda eggwanga omuteevu, eggwanga lyandibanga lyatuuka dda ku bunkenke nga terimanyi, kubanga Muhoozi amaanyi gayolesa alaganga gwe bayaziseemu ku buyinza. Jjukira abakulembeze baze boogera ensonga eno nga bagamba mugayaaliridde pulojekiti eno Muhoozi niye egenda mu maaso munamune basaanyeewo munamugera afuuka ba victim mu mbeera eno. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuuliriza tukyagenda mu maaso. Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'alivivinga ng'agamba nti alina authority, alina obuyinza obw'okusiba n'okukwata munnabyabufuzi yenna ali ku ludda oluvuganya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, naddala former Kampala Road Mayor Erias Lukwago abagambe timundamu na kidibetingako nyina olukusa olumukwata omuggalira obutakomawo ddala obutaddamu wadde mulabako muyinza n'obutaddamu mukubako maaso gammwe. Ebyo bivudde mu kamwa ka General Muhoozi Kainerugaba era ono gwagenda maaso n'okwogerako gye buvuddeko yakaremindingira Eruzira prison
twogera ku former Lord Mayor Erias Lukwago eyakakwatibwa jjuzi gy'oli abalamu kati Muhoozi avuddeyo yeewaana ng'agamba nti alina olukisa olukwata buli opposition yena asaba kiba nti nno agenda maaso n'okuvuganya gavumenti oba entebe ya kitaawe. Wuliriza tukyagenda mu maaso. Ekyebuuzisa lwaki Muhoozi Kainerugaba byonna byayogera abirifaalinga ku Erias Lukwago yandibanga amentioninga bumentioninzi linnya lino erya Erias Lukwago abaddeko Lord Mayor w'ekibuga Kampala naye nga tageti ye atagetinza abantu bangi nnyo era mu statement ze ezizze emabega ubanga zo ziwuliriza ng'ofollowing omukutu guno azenga azogera azenga abamentioninga bayinako akakuku basuubira nti nno bayinza omulemesa entebe ya kitaawe. Kakati nene ensonga oyinza okulowooza nti nno bale eri mu kuwalaŋŋana oba nakwekika mu kkubo mmaawo baagala okukangavula. Wano Muhoozi Kainerugaba agezaako kusekiwalinga entebe ey'obukulembeze gy'ayagala okuba nga yeesigaliza tajyagalako muntu n'omu. Y'ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yayiiya mangu okufuluma eggwanga si lwakuba nti yali mutiitiizi nedda yali amaze okulaba ekijja mu maaso nga ye empiki ze z'alina okuzannya tateekeddwa kuzannyira wano mu Uganda. Empiki gye yali yeetaaga okugendako ebweru w'eggwanga okusobola okubeerako byakyusa. Kakati nawaanaakola atya? Kigambibwa nti nawaanaakola atya? Nawamba opposition bonna abali mu Uganda. Ekyo tekijja musigaza mu ntebe eno ey'obukulembeze bw'eggwanga kubanga si bwansikirano. Bajenerali bangi bali eyo basirise abataagala nsonga eno kubanga egenda mu maaso abagenda mu maaso n'okukuluma okufugibwa omwana bo baakiraba bulala. Era y'ensonga waaki walaba mu mwaka guno byatandika 2025 nga bagenda mu maaso n'okuwummuza n'okulitayalingisa high military officers abalina ranks ez'amaanyi nga bagamba baatuuse mu retirements zaabwe. Naye nga ffe kye twategeerako kye bali bagezaako okukola kwe kuswaggula ekkubo n'okujja obstacle abo bonna bayinza okuhindalinga Muhoozi Kainerugaba okutuula mu ntebe y'obukulembeze abayinza omukugera n'omulemesa nga bajjawo enkonge basigula ba military officers ab'amaanyi babajjawo ng'enkonge baleme kulemesa mutabani kutuula mu bukulembeze abo bonna abaali tebakkiririza mu bufuzi bwa Muhoozi Kainerugaba. Mu wakati mu bigenda mu maaso nga Muhoozi agenda mu maaso n'okutikkirwa n'entikkirwa ye yennyini egenda mu maaso n'okubanga ebuusabuusibwa. Kati kino ekigenda mu maaso si kyakutereeza ggwanga wabula kya mululu kwegamba nakweyagaliza kutwala ggwanga mu maaso. Kandi no teri bintu bizibu nga kukulembera ggwanga. Abasinga mukirabanga ekinyumu naye abantu abamu bawulira baagala funa ku buyinza. Obukulembeze n'obuyinza byawukana. Kino nkiddamu. Obukulembeze n'obuyinza bwawukana. Kati kiba gy'oli okulondako kiki oyagala okubeera. Oyagala kubeera mufuzi mukulembeze oba oyagala kubeera wa buyinza. W'obuyinza yo yayagala okulabibwawo buli kadde abeere ng'alikoganizingibwa nti amaanyi yagayina nti era yakulembera eggwanga. Kwe kugatta obukulembeze n'obuyinza olina obyawula. Omukulembeze ne batatandika kukulabanga wa buyinza oba mufuzi nga buli kadde oyagala okulaga obuyinza. Ekyo nno kye kikulaga nti nno omuntu alina weakness era ali wiiki nnyo munafu nnyo talina maanyi g'alina talina na buyinza. Obuyinza abufuna mu ngeri ya kulaga bannayuganda kwata mundu kubagamba nti mundabye nze aliko si y'engeri y'okufugamu eggwanga. Ate eggwanga ng'oli olifuga libeeramu criticism. Subiramu abantu abagenda okukriticizinga ku byogenda mu maaso n'okola kubanga omuntu tali perfect. Y'ensonga lwaki olaba ne mu Yoweri Kaguta Museveni mu bbanga ly'amaze mu buyinza abaddeko ne bayita presidential advisors nga bamuwabula bamuadvisinga nga basaka amagezi okuva mu leader of opposition okuva mu opposition nga babutwala basobole okutereeza ensonga ezo ezigenda mu maaso n'okwogerwako abo opposition. Kakati guno omulembe nze ngwewuunya kubanga tuli mu mulembe ogwa .com ogulina social media nti weyabayi bannabyabufuzi bonna agenda maaso n'okukkuluma abayina ebibanyigiriza bagenda maaso n'obyexposinga ku social media era ne bitegeereka gavumenti n'ebimanya. Nekikwewuunyisa nti gavumenti era ne weebitegeera tebasajja kyekino ekibatta tukitereeze tebasobola kukola kuwadde n'ensonga n'emu. Kati abantu nga banolowooza basobola otwala eggwanga mu maaso mbuuza bubuuza. Nagambye dde oli ku Yugi Update TV
kakati bo ku mirembe gyabwe tebaafuna mukisa abaaliwo ku mulembe gyabwe nga bajja mu buyinza tebaafuna mukisa kumanya abantu bano kiki ekibatta kiki ekibako kukolimya lwaki bagenda mu nsiko social media teyaliiwo bo bakwata bukwasi majambiya embazzi mmundu ne balumba ensiko babategeeze bye bali baagala otegeeza gavumenti ebibaluma bagibitegereza mu nsiko nga bali mu kulwana lwaki mukola kino twazze mu nsonga weeti mutwegatteko bannange tuze ku kino n'ekino buli bwenguzi bususse ku mulembe guno social media weeri egenda maaso n'obbalaalika egenda maaso n'okubeera nga ebadifendinga ne batereeza n'ebibalemye ottereeza kati Muhoozi Kayingo bawuuna avaayo ali mu kwewaana nti nga ye nga Chief of Defence Force nga wali mutabani wa Mwami Kaguta Museveni ate Special Advisor eri Mwami Kaguta Museveni kati alaga amaanyi nti alina obuyinza obukwata memba yenna ino opposition yenna nga ye General Muhoozi Kayingo Lugaba era naddala aba Erias Lukwago abagenda basi banempale zirukire mu kkomera kati twebuuza amateeka agafuga institution eno ya UPDF gali luddawa ng'eggwanga Uganda lisobola okuba nga litwalibwa mu ngeri weeti eggwanga Uganda nga lisobola okuba nga lisibwamu amaaso ekikola eggwanga Uganda si bye bizimbe si ge magye agali mu ggwanga wabula abantu kubanga buli ajja mu kufuga tageti yeebeera mu bantu oba nga tolina bantu oba tolina bukulembeze ekyo temukyerabira oba tolina bantu oba tolina bukulembeze njagala tugende mpolampola n'okusunsula ku bigambo bya Muhoozi Kayingo Lugaba mu serizi za posts oba ku lukangaalo olwa post zaakoze ku mukutu ogwa Twitter General Muhoozi Kayingo Lugaba avuddeyo n'alumbagana directly n'addressinga Lukwago's detentions ng'agamba era ng'alemerako ng'agamba nti opposition yonna bannabyabufuzi bonna bali ku ludda oluvuganya olw'opposition balina okusigala emabega w'emitayimbwa they have to remain behind bars bino bivudde Muhoozi Kayingo Lugaba nti bannabyabufuzi bonna abali ku ludda oluvuganya b'opposition balina kubanga basigala mabega wa mitayimbwa nze nga General Muhoozi Kayingo Lugaba nga nze akikuttemu temusuubirawo kisa kyalinga kyabategeeza agamba mwenna mulina sigala mabega wa utayimbwa era ng'agamba Lukwago has been craving my attention for decades nti Lukwagaza ntambulirako era nga njija kumulamwa ebbanga ddene liyiseewo nga njija nsirise kati agamba he has it now he is in a prison and he will never come out nti amuyina kati bukyanga lubanga lwa mmindi mmufunye era nga ali mu luzira ali mu kkomera eyo gy'atasuubira nti anaavaayo kati eyo bivudde Muhoozi Kayingo Lugaba agamba ono tajja kuvaayo era temumusuubira mwenna balundirira Erias Lukwago abaddeko road mayor w'ekibuga Kampala Muhoozi akabatemye n'abagamba nti temumusuubira kuvaayo kati ebigambo weebiti byatandika okwogerwa mu mwaka oguwedde nga biringa ebyokusaaga omwaka gye bakwata Dr. Kizza Besigye era twagendola Dr. Kizza Besigye teyateebwa twebuuza ebitongole ebivunaanyizibwa mu kulwanira eddembe ly'obuntu ku bantu nga bano abakwatibwa entakera nga tebalina misango Mariam Wangadya mugaso ki gwagase eggwanga lino ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission kiri luuyiwa ku nsonga eno munna musirise temulabikako Munnayuganda asigazza atya okwesiga eggwanga nti lirimu demokrasiya okujjako nga mwagala kulangirira nti n'obukulembeze mu bwefuze byonna bannayuganda babalekere mutwale eggwanga lyammwe mu maaso tumanye nti nno omuntu okwagala okyusa eggwanga alina kujja mu ngeri ya buyeekera ekyo baagala okulaga eggwanga Uganda Law Society muliwa ku nsonga zino UPDF nga institution ba military officers abali mu UPDF mwagala tugamba nti nno temuli tteeka liyinza bakangavula bakwata eggulo Uloya Mulamba yatusomedde amateeka gonna agayinza okukwatibwamu kwe tusinziiramu kwata Muhoozi Kayingo Lugaba ku nsonga za institution gyagenda maaso n'okubeera nga atyoboola nga ye military officer mu UPDF amateeka g'atyoboola nti semateeka balagira bulungi nnyo okubeera nga bali non-peasants nga tebagenda maaso na participatinga ku nsonga za byabufuzi mu ggwanga Uganda
amateeka gakirambika bulungi nnyo era ng'agamba nti singa ofiisa agenda maaso n'okutyoboola amateeka gano waliwo amateeka amalala agamukwata eiza omutwala mu marshal kooti ne bamukwata oba omuggyako lankisi oba omususpendinga n'agobebwa ddala mu magye bino byonna tebisobola kukolebwa waki Muhoozi Kayingo bw'aba ayagala okuyingira mu byobufuzi tajjaako yunifoomu ye n'ayingira ebyobufuzi mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa oba mu ngeri eri iko lwaki tetupromotingawo justice wano kuva ddi nga UPDF yenyigira mu kukwata bannabyabufuzi mu ggwanga otuuke n'okukola statement nti buli mu opposition yenna amwagala mabega wa mitayimbwa era mwe abasuubira Lukwago kukomawo Erias Lukwago si wa kukomawo mu kaseera kano bino bigenda bigwawo mu ggwanga Uganda naye nga bigaziwa naye nga biranda era n'agamba Lukwago ono azza ntambulirako emyaka n'emyaka nga nsirise naye kati muyina mufunyemu ttaanu zange era bamusuubira nti naagenda kukomawo mumwerabire oli ku Yugi Update TV nyongera okukujjukiza kw'osinza obbanga otuwuliza gwatannatwegattako kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikooneko obeere ng'otwegattako First Son yagenze buziba era n'adifindinga nti obuyinza bwe bw'alina nga Chief of Defence Force obukukwata okusiba bammemba aba opposition abuyina era ng'agamba kitaawe adifendinga obuyinza bwe wuliriza era ng'agamba nti eri kitaawe ng'atuddewo naye kennyini nga Chief of Defence agenda maaso n'okudifendinga obuyinza bwe nti bw'amaanyi alina obuyinza okukwata bammemba bonna aba opposition n'abateeka emabega w'emitayimbwa yoyo Muhoozi Kainerugaba wuliriza ggwe mukwano gwange era n'agenda maaso ng'agamba those who ask me how I can arrest Lukwago and keep him in my basement I answer that as CDF I have every right to arrest anyone especially members of the opposition. I am going to continue to crush them until no one will remain who they were. Agamba mwenna babadde bagenda maaso n'okumbuuza nyinza ntya okukwata Lukwago ne musibira oba ne mukuumira mu basement mbaddamu nti nganze Chief of Defence Force nyina obuyinza okukwata naddala oyo yenna memba ali ku ludda oluvuganya era ng'agamba ngenda kwongera okuba nga mbakurashinga paka we banaasigala nga tebali kyekimu nga tebakyali ekyo kye baali bonna abaaliko bannabyabufuzi abaali mu bifo ebyenjawulo eno statement nnene agambye I am going to continue to crush them until no one will remain who they were. Kitegeeza ki nti agenda kubakurashinga ategeeza baani gwe opposition akyali mu buyinza soko osimbe wakati wabula njagala essira tulisimbe ku bano abawanduddwamu era nga n'ekigendererwa ky'okuwandwamu emijonji gya nkigamba nti kwali kutemera Muhoozi kkubo bano baali bayagala ddo bakwata ku nkoona bave mu parliament nga bafuuse obstacle eri Muhoozi Kainerugaba kakati bonna b'opposition ababaddeko ab'amaanyi nga kigambibwa tebakomye mu parliament embeera ng'ebagagidde njagala owulirize omusajja statement ze ziraga nti no zoolekera bano bannabyabufuzi abadde mu buyinza nti agenda bakurashinga batuuke n'ekiseera wakoze statement eyo paka ebanaatuuka ekiseera nga tebakyali kyekyo kye baali babadde ba MPs babadde ba ministers babadde ba speaker babadde ba prime minister abamu bajja kuvaayo iyo statement gyekwolekeza nti tagenda baleka kyekimu mwabadde babalabanga ba MPs mulekerawo kubalabanga ba MPs kyagenda okubanga abakola kati statement eno ingazi era nnene nnyo
gwabadde tamanyi kyetegeeza. Remarks zino zaakoze oluvannyuma lw'okukwata Lukwago abadde road mayor era nga kigambibwa yakwatibwa ne security operation mu maka ge wali ewakaliga mu Kampala ku lunaku lwali lwa Monday. Okukwatibwa ke kwakumamu nnyo omuliro eri ab'opposition abawagizi ssaako ne ba members abali mu mateeka bali frustrated nnyo oluvannyuma lwa lipooti eyafuluma nti yali amaze okuba nga ate atwalibwa mu kifo ekitannaba kuba nga kitegeerekeka era location nga tennaba kubeera nga avaayo ng'atwalibwa mu police custody teyamanyibwa nti waje yali atwaliddwa okujjako Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'alangirira nti nno yali amaze omutwala mu basement. Byali bigambo bya Muhoozi Kainerugaba nti ng'agamba nti waliwo omutumbaafu gwagenda okukwata gwagenda oteeka mu basement. Tujjukira bulungi statement eyo ku mukutu ogwa Twitter. Kati twebuuza munnayuganda ludda wadifendingiddwa mu nsonga zino okubeera nga talina kitiibwa oyo abakulembeze ba Uganda. Lwaki ekitiibwa kyabwe kikyoboolebwa ne institution y'amagye? Tutandika okuboola amagye tegakyayina insa, tegakyayina kyegakasa mu ggwanga okujjako okutuntuza obutuntuza bannayuganda. Titwagala kutwala nsonga eyo weetutyo, wabula twagala tutunuulire ensonga zino. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bbanga otuulirira gye buvuddeko navaayo gwe mukwano gwange ne nkugamba statement nga zino njagala ompulirize bulungi. Naggamba mu kaseera kano mu kalulu nga kaakaggwa 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 okulangirira ng'ennaku z'omwezi 18 ababaka ba paliamenti bangi be twali tusuubira ababaka ab'amaanyi abaali bagenda maaso n'okwadvocatinga mu paliamenti tebaddizibwa mu paliamenti. Ne nkugamba nti nno eno ebadde enteekateeka ya gavumenti era twakiraba ng'ekitongole ekya Electoral Commission kigiziddwako obuyinza ng'amagye gakwasa obuyinza nga be balina okulangirira bani be baagala okuyisaawo so saabo be balonze. Ensonga yali nti bali baagala kusuula mitwe gimu wabbali basobole ofuna omwaganya ogubakwata babajje mu lwokaano nga balaba be basinze okuba nga bateekako olukokobe. Kakati kino gwe munnayuganda olina okuba nga okimanya. Tosanyuka busanyusi kino Ssemujju yakibagamba nti mulina n'okuyiga okulonda be muteeka mu paliamenti abasobola okwogera ensonga. Temulonda bulunzi bantu balifa olw'okuba nti muwagira kibiina kya byobufuzi weekiti. Ekyo omusajja oyo muwa credit ku nsonga ye gye yayogera. Newankubadde yavaayo naye eddoboozi likyayimusibwa era likyalirecognizingibwa ng'eddoboozi ery'omwanguka mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Olw'ensonga nti naza predicting ensonga tujjukira bulungi nnyo mu paliamenti bwe yatuula n'agenda maaso bwe yayimuka n'agenda maaso n'okwambalira speaker paliamenti Anita Among n'amugamba wadde ensonga zino weefuula ataziwulira. Ninjagala nkutegeeze victim eno egendagenda ng'eranda mwenna mugenda fuuka ba victim wansi w'amaanyi ga Muhoozi Kainerugaba. Singa mulemererwa okukwata ku nsonga eno mwenna egenda kubalya. Naalongo Anita Among teyawuliriza yagenda maaso nakugeresa nti ate tewali agenda kubeera victim. Eno just tweets naye ensonga zatandikira ku ye ne mwenjogera kateri amanyi Anita Among Naalongo gyali enkwata gye bamukwatamu okukyoboola kwe bamukyoboola ng'ate akoze ebintu kamaala nga bikolera gavumenti okugiremeza mu buyinza. Kale n'ensi tekungulwa, ekyo ky'osaanidde okubeera ng'omanya. So era y'ensonga lwaki olaba ku luno omulundi bannayuganda badde bayize nti abantu bano nga tebeesigika ku kibaakoze Anita Among basaanidde okuba nga beegendereza. Y'ensonga lwaki olaba nga baasiseeyo Abofi munnaabwe okuva mu Uganda People's Defence Force gwe baatuuzizza ku ntebe y'obwa speakership mu paliamenti. Ndowooza awo tuli bumu ensonga otandise okuziraba. Nyongera okutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kosinza obanga otuwuliriza gwatana kubanga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako tukyagenda mu maaso. Ku lunaku olwokusatu Lukwago yatwalibwa e Makinde mu Chief Magistrate Court era n'akyajingibwa imprison miss prisons. Uliriza n'akyajingibwa miss prison of treason tiyalyamu mu ggwanga ly'olukwe nga ye offense ng'alireetinga ku byogerebwa ng'agamba yalemererwa okuwa lipooti ku information egambibwa ku bigambibwa nti no waaliwo obumenyi bw'amateeka bwali bugenda maaso bw'okulya mu ggwanga olukwe n'okuwamba obuyinza nti bino yabimanyaako Erias Lukwago naye n'atatwala lipooti mb'obuyinza
mbu y'ensonga egenda mu maaso n'okuba nga emuvunaanyizibwa. Wuliriza ggwe mukwano gwange. Prosecution agamba nti Lukwago ng'agenda mu maaso n'okuba ng'amanyi ku pulaani ez'okusuula gavumenti yalemererwa okulipootinga information eno eri ab'obuyinza ng'amateeka bwe galagira ate nga ye munnamateeka. Oluvannyuma lw'okuba ng'ateekebwa mu pill, kooti yasalawo mu reminding eruzira mu prison paka nga June nga 22nd 2026. Olwo nno mwagala w'abangi Lord Mayor Erias Lukwago wajja okusuubirwa okuba nga akomezebwawo maaso g'omulamuzi ng'okunoonyereza we kugenda mu maaso mu musango gwe. Lukwago nga ye long time government critics ng'agenda maaso n'okucriticizinga gavumenti ebbanga bbwanvu abadde mukulembeze w'abantu era abadde mukulembeze w'ekibiina ekya People Front Freedom PFF era y'omu ku bannayuganda abali ku ludda olw'ovuganya gavumenti abadde amanyikiddwa ennyo. Abadde asaavinga nga leader council eri abo opposition abadde badetainingibwa era abadde ku ttiimu eya Dr. Kiriza Abyesige muwolereza musango gugenda mu maaso mu legal battles zagenda mu maaso n'okuwera ennemba nazo. Okwatibwa kwe kuze kugenda mu maaso n'okucriticizinga n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti abakulembeze saako ne human rights activists abagenda mu maaso n'okuwakanya charges nti ziri politically motivated ezigenda mu maaso n'omuteekebwako. Government officers newankubadde basigadde nga bagamba ensonga egenda mu maaso n'okuba nga erabibwa abalamuzi era balina okuleka process n'egenda mu maaso okuyita mu judicial process okukakasa nti Lukwago ddala alina omusango batalina musango. Lukwago wenjogerera kati asigadde atemeza mabega wa mitayimbwa paka nga June ng'ennaku z'omwezi 22 omwaka guno gwe tulimu lwajja okuvaayo okufeesinga omulamuzi. Ba prosecutors basuubirwa okuba nga ba-updatinga kooti ku progress ne ku investigations ezigenda mu maaso mu next course ne action egenda mu maaso n'okutujjira mu musango gw'omuloodi Lord Mayor Erias Lukwago agenda mu maaso n'okutemeza emabega w'emitayimbwa ssaawa zino. Naye nga teweerabira Muhoozi abagambye nti tayagala kusigala ng'alaba mu memba wa opposition n'omu atemya bukofu, bonna ayagala abalabe nga batemeza mabega wa mitayimbwa. Era nga ye Chief of Defence Force abagamba alina obuyinza ali authorized okuba nga akwata buli w'oludda ovuganya gavumenti amuteeke mabega w'emitayimbwa. Takyayagala bintu byakuliisa bijanjaalo mpiso akoyo muvuganya. Agamba mu bufunza alinga abagamba akoyo abavuganya entebe ya kitaawe eno entebe ayagala ababeere nga yansikirano waleme kuddamu kubeerako muntu n'omu agyesimbawo. Buli anaamwekiika maaso agenda mukwata. Ekyo ye kyabagambye abalambikiddewo nga Muhoozi Kainerugaba alina obuyinza obukwata buli opposition yenna. Tukyagenda mu maaso oli ku Yugi Update Civic Osinziro Bango otuwuliriza. Kakati nneeno ensonga egenze buziba ey'okukwatira naddala omuloodi Lord Mayor Erias Lukwago n'engeri gye baamukwatamu evoola ekitiibwa ey'omulumbagana mu maka ge Wakaliga. Gw'ataabimanya mukwano gwange tuula ntende yino engeri Erias Lukwago gye yakwatibwamu. Wuliriza tunuulira.
Ebyo nanga bigenda maaso nga wobiraba. Tageti ya Muhoozi Kainerugaba eri luddawa. Ye tageti ye atagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ojja mulaba bigambo kimu bibiri tebijja muva ku mumwa. Erinnya Bobi Wine terijja muva ku mimwa. Tageti ye eri wano. Naye akyabuliddwa engeri. Era yeewuunya engeri gy'agenda okikwasaganyamu n'engeri gy'agenda okikolamu. Olw'ensonga nti nno kino tekikoleka mutiitiizi. Kino ekyogamba nti nno kati ninze Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kukwata ka Bobby nkasibire mu kkomera. Kakati ebyo byafuuka lugero era byafuuka birooto mutwe gwa Muhoozi Kainerugaba. Kuno kuba kutunda mwoyo ng'enkoko emire ensanafu, kubanga ono oyina okimanya nti nno yes omukwata omwagala naye si ye muntu wa bulijjo. Era mu bigambo ebijja byogerwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu maaso n'okutalaga amawanga ageebunaayira, ng'agenda mu maaso n'okutanishinga erinnya nga exposinga emize gya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we bagenda mu maaso n'okukola. Kakati nno entabwe ebaddewo eyakavaawo jjojjo ly'abalamu erya Joel Ssenyonyi ogenda mu maaso n'okuwera ennemba n'oluggulira ku ppata eri Gen. Muhoozi Kainerugaba. Bano nno bagenda mu maaso n'okubeera nga buli omuntu alimirira munne empinda. Olw'ensonga nti nno Muhoozi Kainerugaba akozesa ekifo kye nga Chief of Defence Force okwolesa eryanyi, kyokka ne Leader of Opposition Joel Ssenyonyi akozesa ekifo kye nga Leader of Opposition okuadvocatinga ng'amugamba ffe tetukutya, tugenda kututiisatiisa ine eggwanga si liryo. Nga Muhoozi agenda mu maaso n'okwepika nga baatadde ku lisiti bagenda okubeera nga adetaininga omuli Leader of Opposition Joel Ssenyonyi, omuli Ssemujju Nganda n'abalala bangi nnyo. Naye wabula agenda mu maaso n'okugamba mu statement ze nti ayagala buyinza era ayagala ngeri ki gye kikolamu, engeri gye bayinza okuggyako Leader of Opposition, so that Leader of Opposition abeere ng'ava mu kibiina kye ekya Patriotic League Uganda. Joel Ssenyonyi teyavuddeyo mwanukula ku nsonga eno, wabula mu kyokwagala obbakwata Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'amwambalira era yayogedde ebigambo bingi nnyo ng'abyolekeza Chief of Defence Force. Kakati eggwanga kasita libeera nga terikyali mu opposition, ekifaananyi kyobadde osigira bali abazungu nti demokrasiya mu ggwanga mwali, ekyo ojja kuba omaze okukimenyawo. Kitegeeza ojja kuba omaze okuvalifyinga ebyayogeddwa byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Geneva Summit ne mu European Parliament. Bajja kuba nga bakira abagambe bannange bulijjo bano abasajja batutimba bbule, abasajja bulijjo bagenda mu maaso n'okucunya bannayuganda. Kijja kuba kitegeereka. Kitegeeza ki? Nti singa temuveemu mu gavumenti agenda maaso nakulabula Muhoozi Kainerugaba kyagenda maaso n'okukola. Twakirabyeko dda. Mario Braka, ambasada wa Uganda mu Brazil, omukyalo ono omuzungu gwe batusibako nti munnayuganda, yavuddeyo dda n'okkubira Gen. Kahindo Otafiire ng'amugamba nti ebintu ebyo tebitambula bulungi olw'ensonga nti Muhoozi Kainerugaba agenda maaso n'okubanga ensonga azoonoona. Bannange muli ku ki? Nga bagamba ate ekyo ng'okitadde ku bbali. Robert Kyagulanyi Ssentamu nze ndaba asusse w'alina okukoma nze ensonga nzitidde, njagala ekintu kivaamu. Mario Braka gaba nze ekintu njagala kivaamu, abasajja luli bampita nze yali okumpi gwe baakoowoola wadde mwagaana, naye era singa zaali kibooko nze gwe zaali zigenda osooka okuyitamu. Bannange ebintu ebyo Muhoozi omusajja atabuse Muhoozi mugambe ensonga ezo azirekera awo. Ekintu kibalya basirise kigenda mu maaso n'okulanda. Mario Braka akasimu yakakoowodde, olukomo yalukubye olunaku olw'eggulo ng'alukubira Gen. Kahindo Otafiire. Kahindo Otafiire ng'agenya mu maaso namugumya aguma Robert Kyagulanyi twamukwatako dda, naye ensonga gwe ky'oba omanya birungi si birungi. Kakati
Joel Sonyonyi yagambye nsiga kwerya ntama wadde otutiisatiisa nga oyagala otutta naffe katukwatulire musajja gwe twakkoowadda. Uliza ebigambo bya Joel Sonyonyi n'oluvannyuma tunaafundikira olunaku olwaleero. Engeri gye tuli muganda lya wiikendi mundabira nnyo abaana abatebatuuse ku mukutu guno wabula shiyalinga buli muntu gw'onooyagala akatambi katuukeko kasobole okubanga kamugendako. Nagambye Dolly Kuyugi update civic sinzo bango tuuliza gwatanatungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako bulambalamba. Kakati ngenda kubanga mbalekerako akatambi nga bulijjo aka Joel Sonyonyi kulaga obukambwe bwe yayolesezza nga message ajolesa eri General Muhoozi Kainerugaba. Uliriza. Ono Muhoozi byakola mu M7 ne banno bitambulira ku mateeka. Bino si bye byabatwala mu nsiko. Bino tafiire byayogerako kubanga yakikkaatiriza nti aba Directorate of Crime Intelligence ekulemberwa General Christopher Damulira batta abantu extrajudicial killings era n'alabula amujjide mu bigere Professor Ephraim Kamuntu. Bino bimwalwanirira bye byabatwala mu nsiko. Lwaki ono mutabani wammwe temumukomako? Obumenyi bw'amateeka tebukosa ffeffeka abali mu opposition. Era baidi mutwe n'abalabe bawambibwa abantu abamu nga tebakwatako nnyo. Awo si wa kibiina kyange oba kiti oba oli abalina n'omusango. Naye kati buli omu atandise okukiraba nti dedda buno obumenyi bw'amateeka. Kaakati bannamawulire nabo bakubibwa. Abakulembeze b'amadiini nabo bawambibwa. Mujjukira Father Sekabiro w'e Masaka ne baamuwamba. Tewali ali safe. Kanalayo Muhoozi atiisatiisa ne bannamawulire ndowooza tayagala mwogere ku nsonga zino muziripootingeko. Naga NTV ne Daily Monitor nzija nja kubaggala kati ayagala kutiisatiisa buli omu tubeere mu kutya. N'aba NRM nabo tebali safe. Palamenti nga tutudde wiiki ewedde nayogera ku mbaka wa NRM Margaret Etiru mbaka omukyalo wa Muria naye yatwalibwa ne wayitawo ebbanga nga tewali amanyi mayitirege. Ewa NRM ekikulaga nti nammwe aba NRM abalowooza nti muli safe. Temuli safe. Temuli. Civil society bonna abalaga nti temulina kye muŋŋamba. Wano akakiiko ka Parliament kamusamuninga aka defense n'agamba mmwe basiru mmwe nja kujja mwenna mbasibe. Akakiiko ne katya. Ne speaker yaliwo mu kaseera ako n'asirika. Kakati awo we tutuuse mmwe aba NRM abalowooza nti muli safe yagamba nti mmwe n'abayisaamu awo eggaali n'abavumaavuma ng'anyiize. Kakati mmwe kyekiro balowoozesa nti mmwe tayinza kubawamba nga munyiiziza. Mulowooza bino biri ku ffeffekka ab'opposition. So ebintu bino bigenda mu maaso mu bumenyi bw'amateeka. Of course ba Eddie Mutwe bawambibwa n'abalala bangi bali mu makomera. Ba Alex Waisa Mufumbiro, Dr. Kiza Besigye bakya mulanga kubanga gavumenti eno tajagala. Sam Mugumya naye yawambibwa ne kaakano taleetebwanga mu kooti amayitirege tegamanyikiddwa. Waliwo omwami omulala bamuyita Amos Lwangomani. Ono alina oluganda ku General Kahindo Tafiire. Ono naye yawambibwa emyezi egiwerera ddala giyise. Tebamuleetanga mu kooti ali eyo bali mu kumutulugunya. Ndowooza ensonga lwaki General Kahindo Tafiire kati ayogera ku bintu bino kuba naye alina obulumi ate ng'abimanyi bituufu kubanga alinayo obuwe. Tabiwulira buwulizi naye alinayo obuwe. Christopher Godi abamu gwe bamanyi nga King Zare oyo naye yawambibwa ennaku z'omwezi 21 April ne kaakano taleetebwanga mu kooti, tatwalibwanga mu kooti. Bwe twava mu kalulu ka 2026 akakaggwa mwalaba engeri gye kayisibwamu omukulembeze w'ekibiina kya NUP owekitiibwa Kyagulanyi ne famire ye neerumbibwa ne bayisibwa obubi. Ebintu bize bibeerawo bino. Kakati ku Mande mwalabye
Kanso Elias Lukwago balumbye amaka ge ne bamuwamba. Muhoozi n'avaayo nti ono nze mulina mu basement. Abamu ne bagamba nedda byakusaaga n'abalaga ebifaananyi. Embeera eno tetulina kugikkiriza kusigala ng'etambula bweti kubanga enkya tetumanyi ani gwagenda kukima. Muhoozi akola effujjo erya buli kika. Alinga omwana omanyi abaana b'abagagga batera okubeera n'effujjo. Kale ate bw'omuwa ku buyinza oba oli awo bw'atasobola ne kiyitirira. Kati ne Muhoozi bw'ati bw'ali mu kweyisa. Ate nga ffenna ensonga eno erina okutukwatako. Mwai Museveni yagamba nti kino ekisanja kya buteebaka, kisanja no sleep. Era n'agamba nti abakulembeze ababba ssente y'omuwomusolo, abakulembeze abatafa ku bantu ajja kubasiba. Ssebo Mwai Museveni ono mutabani wo abantu avudde ne ku ky'okuba nti tabafaako, abatulugunya, abatta. Ye kennyini akikkiriza yagamba nti tusabiri mu babiri basapota ba NUP n'abalala tujja. Ono ogenda mukolako ddi bw'oba ogamba nti eno kisanja no sleep. Twagala bumenyi bw'amateeka babba ssente y'omuwomusolo. Waliwo obumenyi bw'amateeka obusinga okutwala obulamu bw'abantu. Kubanga bobba ssente zaabwe zirina okuzimba amalwaliro naki ekyo kikyamu era balina okuvunaanibwa. Naye kaakati ono ye abattabusi. Tetutte ssente zaabwe zirina kuzimba amalwaliro, nguudo naki. Bw'abawamba n'abatulugunya n'akola effujjo erya buli kika. Ono mutabani wo yali waggulu w'amateeka. Ebitongole nga Uganda Human Rights Commission of course bisirise ku nsonga zino oba oliawo nabyo biri mu kutya. Muhoozi bwe yawamba Edi Mutwe aba Uganda Human Rights Commission ne bawandika ebbaluwa. Twabalemerako nnyo. Tubawandikira ebbaluwa naki ne bawandika ebbaluwa ne bamugamba amute ate Edi Mutwe. N'abagamba mmwe nno saagala kummanyiira nammwe nja kubakima ne batya. Kati baabivaako. Ekyo kitongole ekiri mu ssemateeka yaffe. Tulabye